Olunaku lwaleero njagala kwogera ku bitundu ebikyasinze ddala okubeera nga biwunyisa abakyala. Osanga omukyala ng'alabika bulungi nga mu butuufu anyirira ng'era asikiriza naye ng'agenda okweggyamu akapali n'owulira ng'oyagala kwekwata ku nnyindo. Kyokka ate nga n'omukazi oyo kennyini bw'omubuuza oba naye kennyini bw'agezaako okukizuula kikyawunya tasobola kizuula oba tasobola tegeera kiki ekimuviirako okuwunya. Ebintu bingi ebiviirako omuntu okubeera ng'owunya bubi oba ng'ovaamu ekiso ng'ate ekimu ku byo ze nfuli. Leero tugere ku ngeri gy'olongoosaamu enfuli zo. Osobola okuba ng'onaaba nga n'okutawaaza otawaaza naye ng'ate era nfuli nkyafu. Abasajja bakompuleyininga agenda n'atuuka okwagala okugwa ebbakuli ne yejjusa ekyagala okumugwisa ebbakuli anti olwo ng'anuunye ku balongo n'awulira ng'ayagala kuzza baalansi nga bonna bakyafu. Enfuli kye kimu ku kifo ekitrapping obukyafu ku mubiri gwaffe. Lwaki? Obukyafu buno tebuva nti like mbu toyambadde empale oba tukoze eki, nedda. Ebbugumu lye tutuuyana kubanga omubiri gwaffe gutuuyana mu bitundu byonna eby'omubiri. Kati buli bw'otuuyana ebbugumu lino eno libeera trapped mu mpale yo. Ojjukira oba oyambadde akawale kyova olaba it's not good mu obwo obupale bw'omwambala obwo bubakwata ennyo wenna ennyintu anyway simanyi na ngeri gye mussa like how you guys breathe in that manner. Obupale obwo omwambala obwo bubakwata ennyo si bulungi n'omulundi n'ogumu. Kati ojja kwesanga ng'omuntu ayambala akapale ako n'atuuyana. Kati bw'otuuyana ebbugumu eryo lye ligenda lizaala ate obukyafu. Kati obukyafu ne bukwatira ku nfuli. Enfuli zirina engeri jjukira gye zeefunyaafunyaamu oba gye ziba zirabikamu ngambe bwe ntyo nga zeefunyaafunyizaamu. Kati obukyafu obwo bwe bukwatirako. Kati tulina wano mu mpataanya z'enfuli awo nti tugambe abalongo we bagattira ku matama oba weewo awo wagenda ne wamera ebikyafu. Omukyala mpuliriza ssaawa zino eno ne bw'ogenda mu kiyigo njagala okwata ettishu enjeru toilet paper ogifunye bulungi nnyo ogiyise wakati bw'oti awo ogenda kulaba bikala ebivaawo. Leero n'enkya ne luli bw'oba tolongoosezaawo ebintu ebyo bituuka ne bikola kye tuyita build up. Kati ne bibeera nga bifuuka bya bbulaaka baasi bbulaaka kale kiba kikalakala bwe kityo kya grey. Kati ne bitandika okuvaamu ekiso ekiwunya obubi. Kati gwe ne bw'onaaba nga otawaaza kituufu naye ng'ewantu awo tolongoosaawo ogenda kwesanga nga munnange ekisi kisigala kikola ki kisigala kikuvaamu. Abalala obwongo bwamwe bagamba nti bw'onaabisa sabbuuni ogenda kutukula. Okunaabisa sabbuuni si kyekikulu ennyo, okwekuuta si kyekikulu ennyo. Weetaaga just mazzi agali plain, just warm water oba like lukewarm. Teganyogoga tegookya ne gaba ganyoga tegalina buzibu naye lwaki oba onaaba amazzi aganyoga mu kasooli. Lwaki? Anyway, amazzi agali nnumo geetaagisa. Gokka ge weetaagisa okubeera ng'osobola okwerongoosa n'owunya bulungi n'obeera ng'omusajja wo munnange agenda okutuukamu bw'aba ayagala kugwa bbakuli nga tagenda kweraliikirira ng'agenda girya nga teyeesise. Naye teri kintu kimalamu maanyi oba kintu kirinza kubeera nga kirekera omusajja okuggwamu amaanyi ng'okubeera nga ayagala kugwa bbakuli. Mu butuufu n'atuukayo wansi eyo nga wawunya oba nga walabika bubi. Muyige okweyonja bw'ogenda okunaaba oba bw'ogenda okukola namba emu namba bbiri. Akadomola ako omukyalo okeetaaga. Mwabalina ku ssente nga mulina ennyumba eziri self contained mulinamu ttooyi munda, that is a good blessing for you. Kati nga bw'olinamu ttooyi eyo giraba osobola ofuna plamba n'akuteeramu akataapu munda. Kati akataapu ako kabeerako luba lukoba. Kati ne bagatekako holder. Uganda gye buli tubuyina and it's not too expensive. Bw'omaliriza osooka kulongoosa na tissue then ne weerongoosa bulungi nnyo. Kati ate n'ekiro ekiviirako oluusi okubeera ng'ogenda kuwunya olaba buli bw'ofuka omusulo guno teguggwaayo. Kati ogenda n'ofuka n'omala ofuka n'oyambala empale yo. Bw'oyambala empale yo ne weesanga nti omusulo guno eno like residue oba omusulo ogusigaddeyo munda gugenda ku droppinga mu mpale. Kati ogudropinga mu mpale kwe kujjamu akawale nga kawunya. Kati golobooza akaso akali mu kawaleko kavuddewa ku musulo. Omusulo bodda guwunyira ki? Guwunyira wansi wo. Golobooza wansi wo wawunya bulungi? Nedda tewawunya bulungi naye wagenda kubeera nga wakola ki nga wawunya. Kyova olaba ogenda kwesanga nti ofuna obukyafu oba build up eyo ku nfuli okwo kwonna ne kukwatako n'obuuza ewantu we mba nyambadde olugoye lwaki waba wakyafuwala. Gwe lwaki omubiri gwe guba gwambadde engoye naye ng'ate bw'oguggyako obutugulikeko. Kati ekkeeri erisinga okubeerako munaye buli bw'onaaba okwata engalo zo
n'onaaba ku nfulizo bw'oti mpola mpola like okwata amazzi n'otawaaza naye nga onaaza ku nfuli bw'oti mpola mpola. Bw'oba omaze ate okola ekyo ekyokunaaza ku nfuli mpola mpola osobola n'okubeera ng'okola ki ng'oyisa wano wakati w'abalongo neki n'amatama nawo n'oyisaawo bulungi nnyo. Okozesa ngalo, teweetaaga kyangwe, teweetaaga sabbuuni, just ngalo zo n'oyisaawo bulungi nnyo n'olongoosaawo n'obeera ng'osobola okwetereeza bulungi nnyo. Okitegeera mukyala, mubeere bayonjo, mwewale okubeera nga muvaamu ekiso ekiwunya. Omukazi n'owooba onyirira ne wooba olabika bulungi, bannayenze kyenzudde byonna gye biggwera mu kitanda. Era kasita omusajja akutuukako nga ate mma newunya teriika. Bannange ne bw'oba n'amazzi, ne bw'oba olabika bulungi, oba ofundako enkalu, oba ofundako, gw'olaba gwe tosobola kugumiikiriza kivundu. Ekivundu gw'okimanyi, omanyi okuwunya obubi. Emma naye erina akasu kaayo, akaayo nga yo, akaayo akagivaamu. Naye ate si kino ekisuufe gye tuba tuwulira ekyo ekiwunya obubi. Era akaayo akagivaamu kalungi nnyo. Era osanga omusajja anyumirwa obusu obwo akaagala nnyo. Naye wakibanga kino ekisu kino ekikanga ekireetera omuntu okuba nga tassa bulungi, ng'aziira, nga tassa bulungi, awulira aziira, munaye kiba kigenda kumuleetera okubeera ng'awulira bubi n'okubeera nga kimuleetera okwetamwa buli bw'abeera ng'agenda kwegatta naawe. Abasajja wabanga mufumbo gy'oli obanga bbaawo atuuka ekiseera n'abeera ng'atuusa mukolo nga takyasobola kubeera n'amaanyi ago leke nti akwesunge nti ayagala nnyo bye mugenda okukola, nedda. Wabula ng'atuusa mukolo n'ajja n'agamba kale katukikole, si kuba nti akyagala okukikola naye kubanga kimukakatako okubeera ng'akola ekintu ekyo. So mwewale nnyo ebintu by'okubeera nga muwunyira abasajja bammwe, mwewale nnyo ebintu by'okubeera nga weesanga nga ggwe bw'oba ng'onaaba teweefaako gwowoza kimunze naaba simanyi kasu tekava kasu kaveeyo wansi. Sabbuuni bino feminine wash tebyetaagisa. Bw'oba obikozesa sigenda kugamba nti bibi, but it's even if newoba tobikozesa it's not a big deal nti wemba sibikozesa tewali kideki. Kale wemba sibikozesa ng'ambe nti wemba sibikozesa nti ngenda kubeera ng'oba sibeera muyonjo. Ogenda kubeera muyonjo gwe kasita obeera ng'osobola okwenaaza obulungi ennyo. Ojja nawe ogiwunyako ng'owulira ekuwunyira bulungi. Ojjemu akawale kawunyeko ng'owulira kakuwunyira bulungi. Bw'ogenda okola pipi tawaaza bulungi nnyo. Bw'ogenda emmanju mwewala okutawaaza nga okusiimuula obubi bwammwe nga muva eno emabega nga bodde eno mu maaso. Simanyi lwaki tukyusaamu bwe tuba tukula bakulaga nti omwana bamugamba kutama kati ne bakusiimula nga bava eno mu maaso nga badde emabega. Kyokka ggwe ate obwongo bwo okula ne bugamba nti veeri emabega nga bw'oleeta bw'osaaba eno mu kituli. Bacteria ali awo muyitirivu ate nabyo bigenda kuleetera infection ebigenda okuviiramu ate okuwunya obubi nga bw'okiwulira. Nensigala nga nze Ssenga Faith 256 temwerabira kusubscribinga, kulikinga n'okumentinga. Abakyala tweyonje tubeere bayonjo ate era tuwunyire bulungi abaami baffe. Temwerabira kusubscribinga, kulikinga n'okumentinga. Abasharinga mukola kya ttendo omukama bampeera ekisinga obulungi.